Yes banitiza kade kano mwasibye mutya muli mutya nenda kubasaba musubscribe ngate munyigene kade kiri ku kooti biri mu kooti tuli bujingo ne Pastor Roses bujingo ensonga za divorce byongedde okubanga biranda bana mateka abatedi bujingo bagezako kubanga bakola ki bategeeza kusoka nga bagamba ati teri bujingo akyakalambidde okuba nti nagana divorce jukira okuva omwaka ogwa 2020 mpaka nakati Pastor bujingo abadde akyageza kuno okubanga akwasaganya ensonga z'okubanga ali teri bujingo okubanga akkiriza divorce wabula teri akyakijanye mwaka gwa 2022 Pastor bujingo era yageza kujjuka ebiseera ebyo kooti yavanye bagamba nti bandibadde bateesiganya bwana abaze kubanga bateesiganya engeri bagenda okubanga bagabanamu ebintu bagende mu kooti yo kooti ebayo boyi papula basayininge bakasenti kiwedde era obufumbo bwawe busimulweyo mu records wabula ekikyaganye URSB yo ebintu ekyabiyina ekyabiyina kakati bigenda kubanga biggwerawa kubanga teri ajakalambidde okubanga kiza divorce jukira mwaka ogwedde ogwa 2024 Pastor Bujingo mwaka gwe yagaliramu kubanga kulyamu embaga ne Susan Makula wabula ekitaasoboka nabagamba ati Pastor Bujingo alina Susan Makula naye teyeetaya bulungi olw'ensonga nti abasinga bamulabanga kugamba alina abakyala ababiri ate nga mulokole jukira eddiini ekkirizibwa okuba n'abakyala babiri abasiraamu naye ennaku zino ebintu byakyukamu ssebo byakyukiramu ddala madiini gonna osanga omusajja nga si musiraamu naye abakazi balinako baaba ng'asinga n'omusiraamu baalina ng'asinga n'omusiraamu baalina g'oli awo kaakati Pastor Bujingo kiba kimumalako emirembe kimumalako emirembe ku kyakyawo newankubadde endiga tezaagala kwogera naye kiba kimulabisa kaakati agezaho kubanga ateekawo byonna byonna obukodyo bonna bonna okwetera teri Bujingo okkiza divorce naye tedi akyaganye divorce kooti yabagamba nti musooke mukube ki mweteeketeeke mwesootinge kuba Pastor Bujingo omwaka oguwedde embaga we yagaana yali ateekaleka guno omwaka ogwa 2025 nenagwo guweddeko kumbi kwaka tuli mu April kati nagwo guweddeko kibategeeza nti embaga buyinza okuggwako nga tekoze kitebaddewo gwe tosuubira Pastor Bujingo okukola embaga nga tebannayawukana teri Bujingo tayinza kugikola kuba kooti yakola kiyamuwoninga ate ne muba mubisayininga wali bibeerawo awo bw'anaakola embaga bajja kuba ajemedde kooti era ajja kkangavvulwa tasobola kukikola era mubasuubira nti ayinza okukola embaga tasobola kugikola kubanga tebannakwa divorce tebannagikola tayinza kuweta ddala kukola mbaga tasobola kugikola nze mbabuulira tayinza kugikola atya kooti bw'oso bigenda kubanga bikomekkera bino kubanga ndaba si byakuggwa kati ekyamazima kyo bikyalandira ddala bikyalanda si byakuggwa kati kuba Pastor Bujingo agezaako kukola byonna ebyasobola bikyaganye kubanga konvisinga tedi okubanga akkiriza divorce bikyaganye kuba ne mwaka oguwedde bageza kubanga basinkandi bannamateeka ba Tedi Bujingo byagaana kukanya kwagaana tedi ayo kandooza agala kubalemesa kweyagalya obufumbo tedi tannakyanakkiriza agamba akyaganye divorce naye nga tejjukira divorce eyo bw'aba agikkiriza era singa kyasangibwa omukyala ng'ayagala nnyo ebyenfuna yandibadde yagikkiriza dda kubanga baba bagenda kugabana kiwato 50-50 ku bintu bino eby'obugagga baba bagenda kugabana kiwato 50-50 oba TV omu atwala TV omulala n'atwala radio omulala n'atwala Salt FM omulala n'atwala Salt TV engeri gye bagenda okubanga bakikola mu kwosana ebizimbe ebiri mu Kampala banga bagamba nti bano balina ebizimbe mu Kampala kakati babakkiriza divorce bagenda kugabana 50-50 naye ng'ate ejjukira 50-50 eno egamba teri ebemukolera singa teri Bujingo yasangibwa nga mukyala bano abagala ebyenfuna yalibadde yagikkiriza dda naye akyagigaanidde ddala binaggwerawa kubanga si byakuggwa kati ekyamazima bino
kuba omwaka guno yali agibaza embaga ng'agyagala ekyamazima ntasobola kugikola. Nesaana obufumbo bwe balimu bumenya amateeka, buno obufumbo bwe balimu ne makula bumenya amateeka kuba ali mu kusaininga ku mpapula bibaayo. Obufumbo bw'amateeka tebukola butyo munnange, mbujja funa omukyala, buli mukyala gw'ofunye omuleete nga tugenze okukansolinga buli obwasookayo oba omenye etteeka lya kooti. Aye naawe oba okimanyi muli munda kubanga muba mugenda obugenawo obufumbo obwo nga mugenda obufumbo bw'omumateeka nga mubugendamu obisayininga naawe obiraba era obyetegeezamu nyo obiyisaamu amaaso. Kibategeeza nti bw'oba okkiriza kyonna kyonna ekikozesa ensobi oba okoze eki oba okoze ensobi kaakano kaakati bigenda kuba nga bikomekerawa bino. Onaawulira embaga kubanga bikyagaanye. Ate nga mukulu Bugimu yasuubiza endiga ze nti embaga essaawa yonna eri mu koona. Naye abalimba endiga zirimba tayinza kukola mbaga nga tannakola divorce. Tayinza kugikola tanenge gyayinza kugikolamu. Era ne banna bagikoze obanga kooti emuyambye nemukwasaganyizaako n'abuzaabuza atajja kweyagala. Era endiga zijja kuba zikola nti zikimanyi nti akyali mufumbo noono. Era eddiini y'obulokole ajja kuba tagiweesezza gamba giyisizaamu olugaayo. Ajja kuba giyisizaamu olugaayo. Nze bawulidde ne banna babuzaabuza n'agikola embaga ajja kuba eddiini y'obulokole agiyisizaamu olugaayo. Endiga ezisinga zirala ne kukuba nga zikwasi zimwekengera n'okumubuusabuusa ate kyatayagala ajja kuba yeerabisizza. Binaggwerawa? Naawulira naye n'ensonga zizo munnange zimukweza zitambatambula. Akadde kano mwongera okuba nga mufollowinga Fadi TV UG. Waliyo Fadi UG News ne KB TV UG kusa ne RTV Uganda. Naw ensonga za divorce Teddy akyagaanye divorce. Mbagambe kuva 2021 Teddy yagaana divorce mpaka na kaakati. Kuli mu 2025 myaka emeka? 22, 23, 24. Tuli myaka ndowooza kati tubale 3. Ndowooza tubale 4. Bange ebiseera bagendera mu kooti mu 2021 gwali mwezi gwakumeka? Gwali gwa 8 ndowooza tubale myezi 3. Mu 2021 bagendera ndowooza mbiseera byo ogenda mu kooti. N'ogwo mulundi divorce, n'ogwo mulundi Teddy Bugingo yagaana divorce. Mpaata akali Pastor Bugingo asaaza akaseera kasibu yalibadde yakola dda embaga dda. Yalibadde yagikola dda nze mbabuulira naye ekyo kyekikyamulemesezza. Ate Teddy akyagaanye okuba nga akikkiriza n'okuba nga akola ki n'okuba nga munnange akkaanya naye. Akati onaawulira agenda kikola atya? Kubanga endiga azisuubiza embaga naye ate simanyi bwange erina kukikola. Teddy Bugingo akyagaanye divorce. Mwera.